Katikkiro avuddeyo n'alyoka agamba Kasuku kw'ossa ne mikwano gy'oba ne ttiimu ye balekeraawo okuwemula. Bw'atyo nno Katikkiro bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ayatulira Kasuku mu maaso g'abantu, ate Muzeeyi Maggala babadde agenze naye okuba nti n'ate balaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Kasuku temuwemula bwe mba mwogera. Kasuku gwe ngamba ntunuulira. Leka kwenfula ntowulidde. Bwe mba mwogera temuwemula, tokkiriza muntu awumulira ku mukutu gwo. Ennaku zino abaana bakubawo ebigambo oba balina abazadde. Balina ababazaala. Maama wo nga gyali. Kiki ky'okola bandetera akatambi nga ono agamba nti nze nsinze bakatikkira abalala. Tugenda kubyogerako naye olwaleero. Nga Kasuku atunula butunuzi talina kyonna kyamanyi. Lwaki gwe yeddira olugave ku myaka gy'olina tolina ky'omanyi? Ate ng'omanyi bino ebyabano bagundi ba Amira gye babadde obimanyi ni bonna obimanyi. Lwaki bino tobimanyi nga weddira lugave? Okulodda buto abavuka bagende balowooza nti ebyo tubirekere bamagala. Ogenda kutuuka emyaka gy'amagala n'ogiyise gwani ali bikubuulira. Oyina bitegeera kati. Katende tekirivaawo, osobola okukyusa eddiini, osobola okukyusa ebyobufuzi, naye toliva mu kika kya lugave ne bw'olikola otya. Oluvannyuma lwa Katikkiro okuvaayo n'avumirira ababeera ku mutimbagano nga bavuma munnange Rama, nga y'omu ku abo munnange era abavuma abantu ku mutimbagano amwatulidde. Rama tatya bakulu avuddeyo n'abeera ng'ate addamu Katikkiro bw'ati bw'amuzzeemu mu bukambwe nno obw'ekitalo biibino. Ono aŋŋambye Rama Katikkiro agaanye okuwemula kasita yakyaza omukunamya embuga. Fenno tuwemula naye ate tetukunama owaayi temututama. Kasita omukunamya yakyala embuga. Maama ab'ebweru be bakkiriza okuwemula ffe abaana ab'Obuganda wano tetukkirizibwa kuwemula, ye mwe abagaana okuwemula. Ebiwemulo twabisangawo tutya? Lwaki Obuganda tebwajjawo bigambo bya buwemu? Nze amatako nagasangawo. Kiro kisogamba Rama lekeraawo okuteeka olulimi olukyamu mu Buganda. Amatako tegaaliwo. Bajjajja bo tebaalaba nti amatako kya buwemu ne bakiteekawo ne bakikkaatiriza. Buguda ngamba emma ani eyagiteekawo? Tekiri mu lulimi Luganda. Kakati ate mutuganda muti okuwemula Katikkiro n'agamba nti abavubuka mulekeraawo okuwemula ng'ebigambo by'obuwemu mmwe mwabisengeka mu lulimi Oluganda ne mubiteekawo. Ffe twandibitegedde tutya? Twandibitegedde tutya? Mulama Katikkiro agambye mulekeraawo okuwemula. Katikkiro mugambe bawere ebigambo by'obuwemu ebiri mu Luganda babiwere tuleme kuddamu bikozesa kuba biri mu Luganda naffe twabisangawo. Mbutuvuole ekivulu kya Vinka nkiddamu teyategekedde bakadaama. Benita bimusobedde. Oluvannyuma lw'okuba nti no kisa kya Mukama eyamugye ku airport olunaku olw'eggulo, ate munnange y'omu ali mu kuba nti avuma Generations. Kaakati avuddeyo n'abaako by'ayogera. Agambye nti Generations akoze ky'amaanyi okuba nti no bambi Benita akomawo mu ggwanga lyattu Uganda. Katubeere nga tukuwa akatambike naye gwe wobeera mu situation eno Benita gy'alimu kati alina kwesigaani. Kisa kya Mukama alina by'amusuubiza. Ate kati ne Generations naye alina bye yamukolera. Kati yeesigaani ssaawa zino. Katubeere nga tukuwa bambi akatambike. Bannaye ntuusa okwebaza kwange eri Generation singa siye singa siri Uganda. Ekintu kino yakirimu kuva mu ntandikwa era mbadde nsaba bamuvuma. Nalabyeko ne mukulu kisa kya Mukama nga amuvuma. Ate nadde simanyi nti ate ye tamwagala. Awo simanyi. Naye mbadde nsaba bannanga abavuma Generation. Nabadde manyi mu muvuma nga mugamba nti nze tebangoba nti nze sigenda kudda olw'okuba nti mwakola ki. Naye ate olwedde era nakomyewo naye era mutandise okukyusa ebigambo. Mbuno ne wandibadde yakomyewo era biki bannanga omukazi waki temumuleka.
generation yali tayagalako ku ssente zibaali bansuubiza tazaagalangako okuvuma generation muvumeeze ze naguba ebivumo byammwe nabimanyiira munvume nga mwagala ne generation mumuleke kubanze namutaddemu ono katembe era singa samugane mga mwana bandi bubi bagenda kunguba ne buti teyandijeyo obukambo bonna bwe yajja yayita abantu banyambi abaagala ovuma nonze n'okukomawo okunnona kwa generation kuba buli kimu nali nkimubuuza mbaleke bannone oba nze ngende ewaka mu byange saga akatemba nagamba Benita kola bwekiti ne bwekiti buli kimu sigamba nti oba yali ayagala ssente zange siga ssente ziri wazo z'abayagala banaye simanyi oba nsobola ofukamira naye mulekerawo ovuma generation ku lwange mumuleke kubanga omukazi oyo anyambye ekinene ate ndaba n'abanjagala ate bali ku generation bamuvuma kati kitegeeza oba ovuma generation nange tolina kyonjagalako video zonna ze wankoledde ng'onwanirira kitegeeza zideleting kubanga kye kikuvumya generation olw'okuba bakusasudde Saawa yonna we mulaba nga kisa kya Mukama bamuddiza ssente teweewuunya. Generations ali mu kuba nti naate yeewera agamba bazimuddize oba nedda. Mu kisa kya Mukama yawa Benita millions 3.5. Nga woli mu kuba nti naate olaba screenshot eyo. Kaakati bayinza okukola kisa kya Mukama kye baakoze Minisita Nammeere naye ne babeera nga ate bazimuddiza. Katubeere ffe nga tulinda. Naye ye kisa kya Mukama avuddeyo n'abeera ng'agamba nti ssaawa yonna Benita agenda kubeera ng'ate agendako mu State House abeere ng'asisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Yes, abantu abasene banyama baramusiza nze kisa kya Mukama nze muyambi w'omukulembeze gwanga era omulondoozi omukulu makago wa president eri obwereeza bwa government mu bantu baffe mulijjo. Basebo ne banyabo nze okubategeeza nti omukulembeze gwanga oluvannyuma lw'okulaba nti muzzukulu we Benita Nalukwago yatulugunyizibwa mu ggwanga eryo gye yali erya Burhani. President yandagira okumulondoola yonna gyali okumukomyawo gyali mu president omulimu gwe yankwasa. Ogwokubiri gwali gwakakasa ne ku kisaawe mujjako ng'ali safe. Ogwokusatu gwali gwakakasa nti omuwala oyo tatulugunyizibwa gwakubiri. Ogwokuna gwali gwakola nti muwodaabuda okubeera paaka president wanaamulabira. President yandagira munnambiro nti omuwala oyo bw'anaaba amaze okukomawo nfune ekifo kye muteekamu mu ofiisi yange akole. Era president nandagira n'ensimbi zagenda omuwa era nambuuza yabadde afuna ssente mmeka era sagale nga tuzimuwa era ekintu kye tugenda okukola. President ajja kusinkana Benita, president ajja kuwuliriza Benita era nga tuvumira kuvumira kwonna nga ofiisi ya president olw'okutulugunyizibwa kw'omwana oyo omuwala ate omuto olw'okumuggyako eddembe lye eyo gamba nti President Museveni n'agenda kulayira mwagamba tajja kulayira waddembe okwagira ina gwawagira ate tetunabako Benita nga wagira wa president tunabako nga yambala sati y'NRM mu byonna bye mukola mubikole nga minamu ku magezi mubikole nga mulowooza ku baana b'abannammwe enkya. So bino twabikoze nga State House kulwa State House nze nakikulidde era Benita ono mwena abamuwadde obuyambi abe million 5 3 n'eminala ffe nga State House twabadde tumaze okukwata ensonga zino kannabwala era baganda bimwabalabye n'abatutte ku kisaawe twabakomezaawo era nga bimanyi State House weekola netumuwerekwamyenga n'eddina ku Protea Hotel Entebbe era oluvannyuma twamututte mu maka ge gabazadde be gy'abeera era tumuweerayo obukuumi n'olw'ensonga eti tulina musango gwe twazizza oba omwagala oba tomwagala she has to be safe for God and my country. Benita president ajja kumusinkana naye nga nze omuntu olw'okuba nti mwamulaze nti talina kyali nabaga nja kumugulira emmotoka era nja kubalaga emmotoka gye nagulidde Benita maaso awo bwenda banfunye ssente mangu bwenda sizifunye mangu era nja gigula era olunaku lujja kukyambalaga emmotoka ya Benita kuba Katonda n'ensi yawe. Breaking news bannange okubbibwa obwedda neebuuza kisa kya Mukama afaayo ennyo ku mwana ono abalaki baagala kubba President Museveni. Benita abo baagala kubbirako ssente wa muzeeyi. Information njijja munda nze Kalayizo Jobless billionaire top byonna nabiwezedde sister wange Natasha Kalugire ne mugaa tuli mu kubbibwa eno era nze nakozedde olugambo kisa kya Mukama beera ng'okimanyi neewuunyiza kisa kya Mukama agenda ku airport apikinze kumbe baagala kubbirako mwana bagambye president omwana bamugobye abaana be NUP nga bamulopye talina kyalina ali bubi nnyo yeetaga support yeetaga security balimbye president ebintu kumbe mwagala kubbira ku Benita niba nena mu muswaleeko
muwe buli omulabawo okufuna buli omulabawo okubbibwa kisa kya Mukama akapande bwasomye bubi akapande kasoma maje bobanga wasomye maji tubaguddemu ababbi sebalimbye president mb'omwana bamudipotinze talina kyalina ebwe banaku nnyo yeetaaga okuyamba budgeting erina mu millions za sente oba 10 banne muli babbi nabigambye da sister wange ne mugamba my sister waliwo abajja mu office ya daddy bafere babbi banne mulimba basajjamu mukule temukuta mu buli kimu ddiiru tebigenda kukola omwana wana bakuwa kasente akagenda mutu wako nga tekabbiddwa nga tekaise mikono gya mu bakisa kya Mukama mulabe nabwavuma jeni golooza jeni ali mu ebyo ate wegendeeze jeni ayinza n'okujja mu akafuko olimu mwetondere. Mu mawulire amalala Modo Music wuno avuddeyo n'atabukira mukyala Biswanka lwa kulumba Minisita Justin Nameere. Mukyala Biswanka mukwano omuntu bw'aba yali ataddewo omukono n'akubeererawo tebamwogerako wantu wonna bwe wandigenze ku live y'omukulu wandifudde ku kino kyabadde agenda okukuwa ate okusinga kiri ekirala ekyate insurance ate simanyi nako yakoma bw'omwana we bakuwa insurance omwana we alina kusiiba mu ndiri nti alina insurance y'eddwaliro asiiba mu ddwaliro okuva January paka December ng'omwana owo asiiba mulwadde nti buli weekend mubeera mu ddwaliro. Ekyokubiri maama Nameere bw'aba yakuyamba nga n'omwami eyakuzaalamu omwana takuyambye kaakati abantu mwagala ki? Omwami yakukola olubuto olwo takuyambye wabula omukyala atalina na w'omukwatirako nnyo afuddeyo akusapootinze bakuwadde kye bakuwadde nkwatiraako mwana wange tebufuuka bumbowa. Omuntu bw'aba yakuyamba in the first place bannanga ate temukiyitiriza nammwe mwennyini abandaba kuno omuntu bw'akuyambanga omulundi ogusooka sitaani n'akukema n'oddayo omulundi ogwokubiri n'akuyamba bambi toddayo omulundi gwakusatu mugenda kukyawagana. Omuntu bw'akuyamba omulundi ogusooka ne weeyanza n'okemebwa omulundi ogwokubiri n'oddayo gy'ali n'akuyamba bambi tukwegayiridde toddayo omulundi gwakusatu mugenda kukyawagana. Tuyige okusiima. Entasiima ebulwa agiwa. Si ggwe wandigenze n'oyogera nti insurance ate yakoma ate obuugi bw'omwana balina kuyamba ggwe wekka ddala era ayamba ggwe wekka. Mugenda kwegobako abantu, mugenda kwekyaya abantu ofune ekizibu nga kya nsonga abantu bagaana okukuyamba nga gwe bakumanyi. Bannange Omuyimbi segmento bambi si birungi oba ani amukwatamu musajja wattu kubanga byasiba bikutuka luli eri yali mu kwetondera Pastor Abugembe kwosa ne Levikson. Kakati ate n'ekivulu ky'ekibadde kirina okubeerayo olunaku olw'enkya tekigenda kubeerayo. Promoter yamwefuulidde munnange ekivulu n'abeera ng'ate akikansolinga naye n'agambye nti nno wadde nga promoter ye yakikansolinze wabula ye ajja kubeera ng'ate akikola. Ajja kubeera ng'akikola. Katubeere nga tukuwa akatambi. Mukama mulungi yebazibwe, Mukama yebazibwe. Amanya gange bamita segmento omusomi wa Matayo. Era mbalamusizzaako bonyera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ntutte ebbanga nga sikola vidiyo eno olw'ensonga ati mbadde sisuubira nti nina amaanyi agasobola okubaako nekyenjogera mu kaseera we kyatuukirawo ate nga nina ekifaananyi kye mbadde saagala kusiiga nti nze eva buli wembeera mu kamera ate obuliawo nkaaba bukaabi naye nga mbadde nsonda maanyi era njagala okwebaza mikwano gyange abayimiridde nange abanzizaamu amaanyi abankubidde ku ssimu okunzizaamu amaanyi n'abaŋŋamye tuli mabegawo njagala okubebaza Mukama abawa omukisa.
So at this point, I feel like I am strong enough to say something about what has been going on. Era confusion ebadde wakati wa has the show been postponed or cancelled. So tulina okuba nga leero ennaku zomwezi 21 olunaku olw'enkya 22 tubadde tulina okubeera ne show yaffe ya Mukama olina amaanyi ku Hockey Grounds. But I can confirm and say that the show is not going to happen tomorrow. It has been postponed. So ku team segmento show tugyongezaayo newankubadde nga kusaidia promoter show yasazibwamu busazibwa. So I have come to clear the air and to confirm to you that we are organizing to have the show in power and in spirit. It is not a cancellation, it is a postponement. Newankubadde nga kusaidia promoter ye show yagisazaamu ffe kusaidia ffe show twayongeddeyo emyongere. Twalibadde tucarrying on with the show naye nga newankubadde nga twagezaako reaching out to the promoter kutuwa assurance eya payments ezimu eziri vital eziganya show okubeerayo. Twakizuula late nti show venue teyali cleared, not even a single deposit. Twakizuula late nti the production, sound and all that were not deposited on, tewaliwo deposit yakolebwa. Twakizuula late nti tetwalina na police clearance. Ate nekirala, we felt like the interests of the promoter were not with us. Era mukiraba nti most of his interests were in his political career. Abadde nnyo busy mu byobululu. And to us, we believe that he did not have enough time to organize the show. Ffe tubadde tutwala show ng'ennene nnyo. It was my first big show. And I don't think that he could say the same. So our interests were not at par. And despite several reach outs to the promoter, Kubiranga facilitating rehearsals, I tried to facilitate a few rehearsals that I could. Naye waliwo part where yatukanga, it had to be intense, and the promoter was not willing to facilitate the rehearsals. So by the time we realized that the promoter was not in position to carry on with the show, it was late for carrying her on our own. So kyensobola okubategeeza nti twagenda okukizuula nti tuli ffekka mu kivulu ng'obudde buweddeyo nga tetusobola carrying on ne weight eyo yonna yonna. Kuba singa twakikizuula nga wakyaliyo ku bbanga twalikubyekubye ku masimu, twalifunyeeko abantu betutuukirira. But we all thought that all this was cleared until it was too late. So that's why we are postponing the show to a better date where we can reorganize ourselves and come back in power. And I want to tell you that every table that was purchased, every ticket that was purchased, those tables and tickets are going to still be honored on the new dates that we're going to communicate, and they will be valid. So we have the details and the records of everybody that purchased the ticket and everybody that stood with us and about a table. So when we communicate very soon, we shall honor those tickets. So nziza okubazaamu amaanyi nti amaanyi tukyayimiridde mu maanyi, and I believe that everything works together for the good. Ekyo kyenziza okukkiriza nti newankubadde nga kyabaddewo nga kimenya n'ebyo nabikola ku lw'obulungi. Bikola bulungi ate twagala at the end of the day ekitiibwa kibeere nga kiddira Mukama. So the dream is still alive, the commitment is still on, and we are still coming back in power. Just be ready. We are going to be communicating the new dates. This has to happen, and glory has to go back to God. Mukama bawe omukisa. Bwete tamdo wadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribing, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.